Tonight we're gonna do it again. Tonight we're gonna do it again. Mugamba mutya? Bagamba chaba na Uganda. Amanya Breakers Music. Yeah. Agange Sparrow. Amanya Shapumani Bongo kuva mu Breakers Music. Sparks kuva mu Breakers Music. Yeah. Baganda bange kisinzo okubaleta mu kamera olunaku lwa leero. Ensonga esinza okutuleeta mu kamera olunaku lwa leero tubadde tusirise nnyo nga tulaba waliwo amawulire agagenda mu maaso ng'abaana abato batandise okuwalampa abantu abakulu. Kati ne tugamba tetujja kusirika nga twonooneka bwe tutyo mpola mpola omwana kasita atandika okumanyira omwana kasita atandika awo muba mulina okukola vaayo omwana yaani neera taata yaani omwana be bano abalenzi bayuga boys bayuga boys bavayo ne bamanyira abantu abakulu ate ojjukira tuva mu Team God Music batata Breakers nga tuli under Team God Music kati ate omukulu talina budde bubaddamu ezo ensonga fe abalina ozimala kuba ye nebo ndala ezo ensonga tulaba nga tusobola ozikwasaganya ozeemalira amwe balina okuddamu ensonga ezo muli senja under Team God Music tekiri ku ekyo naye naawe osobola okukiraba nti wabaawo taba tasobola kudda ate kutandika kulwana na mwana ng'ate waliwo baana banne kaakati twagala okubategeeza nti ensonga gye bakola si nnungi ate era si ya mpisa kubanga nawulira bavayo ne bagamba nti omusajja oba takoze kimala naye tosobola kuzanyira ku musajja alina hit ezisoba mu 10 oyo aba music giant ate nagwe tonafuna na hit eyimiridde okyagenda mu bbaala n'oyimbira soda ate ng'abantu bayingirira soda ate n'ebbaala naye tajjula omusajja akuba kisawo kiramba one man is army ate n'otandika omugeraageranya mwana mulinga abagamba nti Yuga Boys bayimbira soda ayinza okuba si soda naye ate wetugeraageranya level ya Pallaso nabo we bali tebannaba kukola kubanga batuko kubanga bakopyalinga music wabwe kuli naye wekiri era mwakola ko limba ne Pallaso twakola ko limba ne Pallaso balita kwesonga era oluyimba olondooza olaba ku social media atalumanyi genda ku the Breakers Music yugi n'ekimanyi era oluyimba lwakola nnyo ate era oluyimba lwamaanyi lwakola nnyo n'okusinga lusobola okukubisaamu emirundi nga 10 oba 20 okusinga oluyimba bali abalenzi bwe bamanyiza abantu abakulu kyasinga okubaluma abaana kugamba nti Pallaso yayimba 2:5 hiti agifuna 2:14 naye mu music kyenyinza okwogerako nti mu music osobola okubeera omukulu mu myaka naye ng'ate music wakyali muto naye kambuzeemu abo abagamba bo balina emyaka emeka kuba kati wetulaba emyaka gyabwe balabika benkana ne Pallaso bano musinga ate tebannatuuka na kulevo gyaliko musical bamusingo alenzi mu music naye basajja mu myaka segera tebiri mu kukuba kikopo kubona tuli mu camp oli tubeera naye tuli mu camp Team God Music osegera tuli mu camp kati tewali kuba kikopo yaman sere tusuubira okulaba ondala kujja nga maze okuwonaawona Pallaso bonke mu kamera nedda kati ate Pallaso alina akatu keyagamba nti akayimba wekabanga kanyuma oba kasinama wekabanga kanyuma tusaabanga ne tukaddamu kati ne tubanga tufunye oluyimba ekyo kyandibadde kikola amawulire singa tubadde tetukolangako naye naye olwedde twakolako dda naye kyo tuyinza okubayamba bano bakubanya amapiano twaka zaabwe eziri mu gundi emu tuyinza okubayamba nate ne tufulumyayo ne tubalaga mbu bakyali baana ekyo tetujja kukikola ekyo tujja kubayamba wamma Yuga Boys mwe ba Breakers Music mubasinga kati gwe badde bwolaba otya omanyi mugenda mudda ku bantu abasudyasudya balina vidiyo mmeka genda nonyeze Breakers Music balina vidiyo mmeka kompolalinga omwaka na buli kimu
bulya mbu bali mu birooto baloota mbwebeeru babasuddiya mu myaka bwegiti ate bali ku muntu alina olwedde kyakoze tetubakuba tetuli ku ki naye just abaana tulina obatendeka empisa leero kiri mu timu good music balombye boosi naye enkya kiri wa shiba ewa kiri wa fik famaika endala kiri wa kamire na kiri luddawa so tulina obbawa levo abaana abato balekerawo okubuukira abantu abakulu abalina kye bakoze balina okumanya ono atusinga wadde waliwo ekitagenda maaso nagamba muyimbi asaza amaanyi naye kati oba asaza amaanyi tonakuba luyimba kumukkiriza kulena wadde kota ya hit bayitawo wano tuliridda wano nakivuba wano bayite nakivubaawo ne parasite nakivuba webanakuŋŋaanirako newe tuba ffe kennyini bajje tuyitewo ku ssaawa zino eno naye tulabe baani be bagenda okwogera erinnya lyabwe bemuzalawo nga bamanyi okwambala bambala bitya amasuuti ga 1970 bayinza okuba bamanyi okwambala naye nga naffe tumanyi kwambala ebuli kwambala 19 oba tetunafuna independence sikuba naye oba baleeta ebyokwambala esi bagezaako zikusa ebyayita ekinyambala oba bambadde batya wabula kye balina okukola osanga enzikiriza bagamba beteeketeeke barespectinge abantu abakulu omuntu naye abatamanyi kuyimba naye nga kuba abayimbi bangi abatamanyi kuyimba naye nga bayitawo kati gwamanyi kuyimba toba nakyo yakubagamba kuba abayimbi bangi waneeno ate gwaliko yamanyi naye bayimbi bangi abatamanyi abaleke budde bwabwe abatukwala ali bizi bakinyinza okugamba Pallaso alumbiddwa omuyimbi ono naye alumbirwa alien skin twabala bwaliwa alien skin bwe yalumba Pallaso alien skin ebiseera ebyo era mwalaba twali tetuliiwo mu ggwanga tetwaliwo bulungi naye kasinga kitusanze weetuli era singa era olaba shows yakolanga impact tetwaliwo era twali tetuziriiko naye kati ekikulu kya kurespectinga abantu bakulu buli aliyo yenna si nti Pallaso olw'okubanga twakolako naye wabula buli muyimbi yenna nga mukulu okusingako ng'akusinga bingi kubanga abasajja bakola okufuuka owakabi okola ebintu bingi naye kati oli wadda n'akuzoleya ng'ate olwedde oli wakabi tekiba kirungi nga tusiibula mwetuli music mwali atambula batufollowingeko batutadda breakers music abantu bongere okugira obuwagizi naye mukoze ensobera okumensioninga abantu tebanyuma na mention oba tubongera bayinza okugamba tugira naffe tugize naye kitukakatako erinnya nabadde ndyerabidde gwe yalijjukidde naye nga kyekyo baganda baffe bannayuganda basigale nga batuwagira olitayinza kuvuma kitaawo weerabira linnya lye wekiri baganda banene nga